awo mbaniriza nate ku channel yaffe eno abalungi abaagalwa yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mwebale kubeera nga mutuula ne mukalira ne musobola okubeera nga muntegera amatu entakera bannaye kye mukola nkitwalira ddala nga kyamaanyi mwebale nnyo mwebale ddala ku subscribinga ku channel eno era nammwe abatannaba bambi mbasaba mu subscribinga muteekeko nakadde kubanga nkyabaweereza ddala ebintu tebinnagwawo tukyatunula mu bulamu bw'abantu abaliko obulemu n'abali obulungi naye nga balina bye beekoleddewo saako ate n'ebyewuunyisa mu nsi era ng'amannya Omumbejja Aisha Nassolo yenze omuweerezaawo yes kakati nno nga ne leero gwe tuzza okubeera nga ate tutunulamu mu bulamu bwe y'omukyalo ono ate muganda nga ayitibwa Jane Breaker Brower ono nga munnange yazaalibwa talina magulu nga w'omulaba awo ku screen yo oyo gw'olaba awo ye mukyala ayitibwa Jane Breaker Brower era ng'ono yazaalibwa October nga lumu mu mwaka ogwa 1987 wali ate mu California of course twogera ku ggwanga lya USA. Ono wetwogerera essaawa eno atemera mu myaka nga 34 awo gy'emyaka gyalimu egy'obukulu era ng'omukyalo ono muwandiisi wa butabo acrobat oba bano abantu abazannya emizannyo gya acrobatics kyemanyi nti mwenna mugimanyi bulungi ate nga mwana wattu motivational speaker oyo gw'olaba. Mu butuufu obulamu bw'omukyalo ono bwewuunyisa. Munnange we yazaalibwa ng'aliko obulemu obwo bazadde be kasita baamukubako eky'omulubaale ngamba amaaso ne bamuleka mu ddwaliro. Baakeera ku makya omukyala n'agenda mu ddwaliro okuzaala omwana oyo mu ddwaliro wali ate mu kitundu ekiyitibwa Illinois mu ggwanga erya America. Omukyala we yagenda okuzaala omwana ono okwekkaanya omwana ng'omwana munnange talina magulu ng'ate naawe w'omulaba ko ye munnange nti wano waffiira muloge bw'atyo n'ateekako kakukula tondeka nnyuma era omwana oyo baamulekaawo mu ddwaliro wabula bambi omwana we baamuleka mu ddwaliro ekyali kiddako okubeera ng'ate bambi bamunoonyeza abantu abasobola omwadoputinga bamutwale bamukuze era bambi baba bakyali awo omukyala ayitibwa Sharon saako ate ne bbaawe ayitibwa Gerard bano nga mu kiseera ekyo baali balina abaana baabwe basatu wabula nga bonna ba bulenzi bambi beesowolayo ne bagamba omwana oyo mu mutuwe tumukuze era be baamutuuma erinnya lino erya Jane Breaker. Breaker ly'erinnya lya kapa eno. Oli ayitibwa Gerard Breaker ono ayitibwa Sharon Breaker so we ba adoptinga omwana ono bambi ne bamutuuma Jane Breaker oba munfuna baganda bange naye nga bambi yeeyo gyenvuddewe omwana baamusuula mu ddwaliro olw'obulemu bwe yaliko bambi bazira kisa ne bamwadoputinga era mu zonna stories ezanyumya omukyalo ono agamba nti abantu bano eno baamulaga omukwano ogutagambika agamba nti ye yakula takimanyi nakimanya nti bano si be bamuzaala yakimanya luvannyuma nnyo nga famire ye etandise n'omunoonya ate olw'ekyo munnange kyali olwaleero omukyalo ono agamba nti etteeka lye baamukuzanga bamugamba ewakaawo we yakulira ne bazadde be bano abaamukuza etteeka lyabwe lyali limu era nga bonna kwe batambulira nga bagamba nti never say can't oba kye tusobola okugamba nti togambanga nti sisobola omwana ono kyekyo kye baamukuza nga bamuteekamu era ye yakulagamba nti never say can't wabula omwana ono ng'abaana abalala nkugambe nti omukyalo ono gwe twogerako muwandiisi wa butabo motivational speaker ate ng'era acrobat yazannya gino emizannyo gye tuyita acrobatics so ng'akyali muto yakula naye bambi ayagala nnyo bino ebintu eby'emizannyo yadde yaliko obulemu naye ekyo tekyamuziyiza kubeera nga afuna ekyo kyaba yeetaaze mu bulamu kubanga bano bazadde be baamukuza balina ekintu kye bamutaddemu never say can't so omwana ono ye yakula mu mutima gwagamba nti yadde ndiko obulemu naye tewali kye sobola kukola era omwana ono yayagalanga nnyo okwetaba mu by'emizannyo nga volleyball saako ate ne softball era yabyagalanga nnyo ng'abizannya ne taatawo ne yamwadoputinga saako ate bambi ne ba brothers be bano abasatu. Omwana ono alina omuntu gwe yakulanga yeegomba omukyalo ono nga bamuyita Dominic Mochenu ye yalinga role model oba idol w'omwana ono. Omwana ono yeegombanga nnyo omukyalo oyo naye acrobat era yawangulako n'ekikopo mu USA eky'emizannyo egyo giyitibwa acrobatics. So omwana ono yamulabanga ku TV nga yeegomba omukyalo oyo. Jjukira omwana ono ye yalinga muto ng'akula alaba TV
awulira omukyala ayitibwa Dominic Mochenu n'awulira nti yawangudde n'ekikopo nga mukyala mwatiikirivu Kamala. Kyokka ate ekyewuunyisa oluvannyuma omukyala ono yazuula nti omukyala oyo Dominic yali biological sister we owa ddala. Nga wonaakula ng'olina role model, mwenna abampuliriza mulina abantu be mwegomba mu bulamu, people you look up to n'ogamba omukyala oyo oba omwami oyo nange nandyagadde okuba nga ye. Kati n'omwana ono yakula yeegomba omukyala oyo Dominic Mochenu ng'amwegomba ng'agamba naye bannaye omukyala oyo nange njagala kuba nga ye, lwansonga yali akola ekyo kyennyini kyayagala okukola. Yali acrobat nga n'omwana ono naye apracticinga aspiring acrobat. Era bw'atyo mu kumwegomba ennyo yatandika okubeera nga anoonya amutuuseeko atya. Era bw'atyo yasobola okubeera nga acommunicatinga naye ng'amukubira essimu ne banyumyamu ne bewandiikira amabaluwa ne bafuukira ddala ba mikwano kyokka nga tebamanyi nti ba Luganda. Era lumu ne bateesa okubeera nga basisinkana. Era bwe basisinkana ne babaako ebintu ebimu bye boogerako, ono n'amugabanyizaako ku information ekwatagana ku famire ye ssaako ate n'ono. Wabula nga tebamanyi kubanga ono jjukira yali adopted by another family nga ye amanyi be bazadde be. Ate ono kati nga bamugamba nti mama wange ye gundi awo yandibadde abitegeerera, naye ate jjukira yali tabamanyi bazadde be kuba munnaye bamuzaala bamuleka mu ddwaliro. So bambi ekyo yatwalira ddala ebbanga okubeera ng'akitegeera nti ono bulijjo gwayogera naye gwatwala nga role model we ate bannange biological sister we. Era yamala n'akitegeera bazadde be bennyininyini be batandika okubeera ng'ate bamunoonya nga bawulira ayina kyafuuse olwo ne batandika ate okubeera nga bamunoonya omwana waabwe. Wabula ng'ate bambi taata we yafa kansa, wabula ng'obulamu bw'ensi bo bwe butyo. Naye nga wena mpuliriza muganda wange togeza nga n'okola ensobi eyo. Omwana oba omuzadde atya oba atya yoyo Katonda gw'aba akuwadde. Sigaza omwana wo wabula ate bambi tomusuula. Kati omwana oyo essaawa eno kye yafuuka nkugambye nti motivational speaker, acrobat, ate ng'era ono gwe tulaba Arthur muwandiisi wa butabo akyusizza obulamu bw'abantu bangi mu kuwandiika obutabo bwe ssaako n'okubeera ng'ayogera nabo. Abakyusizza bangi baalaze nti wemba nze nsobola atalina magulu naawe agalina atalina na buzibu bwonna okisobola. Banne abalina obuzibu bwe bumu nga ye yabakolera ekibiina era abasisinkana n'ayogerako nabo n'abalaga nti bannange teri kitasoboka olw'ensonga nti omwana ono kye baamukulizaamu mu mutwe. Baamukuza bamugamba tewali ky'otasobola kukola. Kale naye bw'atyo agezaako okubeera ng'akiteeka mu banne nabo bambi abakuze nga baliko obulemu. Era bambi bulamu bw'abantu bangi nnyo bwakyusizza omukyalo ono. Engeri gyali motivational speaker omukyalo ono atambulidde ddala amawanga agawerako. Bamuyita okubeera ng'ayogerako eri banne abaliko obulemu ssaako ate n'abo munnange abali obulungi naye nga bo balowooza obulamu bwakomawo tebalina kye basobola kukola. So bamuyita mu mawanga ag'enjawulo n'ayogerako eri abantu n'abagumya n'abagamba nti bannaye nze wemba ngisobola atalina magulu naawe munnange atalina magulu oba atalina mikono oba atakola ki ate ddala gwe naawe alina buli kimu osobola. Nze wemba nsobola naawe osobola muganda wange. Era nga mu mawanga ago gasobodde okubeera ng'ate agendamu ku lukalu lwa Bulaaya eyo gye yasobola n'okubeera ng'ate bambi afuna omubeezi. Era essaawa eno wetwogerera omukyalo ono mufumbo yagendako mu ggwanga eryo erya Australia era bw'atyo gye yasisinkana bambi omusajja amanyikiddwa nga Dominic Brower. Bano nno bafaanaganya erinnya ne sister we ne yali role model we kubanga sister we ye yali Dominic Mochenu kyokka ate omwami ono essaawa eno nga ye bbaawe ate ye Dominic Brower. Tolaba nti kyewuunyisa. Era bambi yamusisinkana eyo mu ggwanga erya Australia. We batyo ne batandika okubeera ng'ate badeetinga paka omwami ono we yasalawo n'agamba naye omukyalo ono omulungi bw'ati yadde kale talina magulu naye mukyala mulungi waki simukuba embaga ate ebyenda ne bimwetokota. Era we batyo mu 2019 July ennaku z'omwezi nga 12 omwami ono Dominic yasalawo ate munnange n'akuba mwana muwala ono empeta ebyenda ne bimwetokota. Baakola omukolo gwali munene ddala era abantu basutukiramu nga bawererako ddala ab'enganda ssaako n'ab'emikwano. Omukolo gwabwe gwatambulira ddala bulungi era basobola n'okubeera nga bagulagako ku TV ezimu kuba munnange abantu abamu bo balowooza nti bwe mba nzaliddwa n'obulemu
abamu bejjawo omuntu n'akulanga alaba bambi society emuboola n'asalawo yette abalala bo ne bagivinga up on life totally oli n'azaalibwa nga talina mikono n'agamba sirina kyensobola kukola ye ebyobulamu n'abivako n'asigala ku bibye oli n'azaalibwa nga talina kino ne yeekubagiza naye omukolo guno baagulaga ku TV ezimu nga bagezako okulaga abantu nti bannange disability is not inability obulema si buteesobola omukyalo ono mubutuufu yakijjirayo ddala kubanga bamuzaala mulema naye ekyo tekyamulemesa kubeera nga atuukiriza birooto bye essaawa eno amanyikiddwa public figure mulambo ono gwe tulaba ate era tekyamulemesa kubeera nga afuna n'omubeezi era essaawa eno mukyala mufumbo era nga bambi babeera ate wali mu kitundu ekiyitibwa Los Angeles ate mu ggwanga twogera kulya USA. Ye muganda wange kansuubire nti oyina ky'oggyeemu mu mboozi y'omukyalo ono gw'omuzadde kansuubire nti naawe oyina ky'oggyeemu muganda wange singa okera ku makya n'ozaala omwana afaanana bw'ati ddala can you take on the responsibility oba naawe ogenda muleka mu ddwaliro okunyammuka ogende munanga abaana abamu katonda abamulese mu bulamu naye ng'ate mwagenda n'oyisiza omukisa ng'omwana aliko emikisa yadde ng'aliko obulemu naye ng'aliko ekisa kya Katonda kati omwana ono bazadde be bamuleka mu ddwaliro famire endala bambi yo n'emwetwalira kati omwana ono olw'ekyo kye yafuuka ate bazadde be bo bennyini batandika n'omunoonya can you imagine ye bannange gwe alowooza nti oliko obulemu n'osalawo giving up on life kiki ky'oyizeemu muganda wange gwe nga gwe kiki ky'olaba oyina ky'oyigidde mu mboozi y'omukyalo ono nti ye yadde yazaalibwa aliko obulemu naye ekyo tekyamulemesa kubeera nga atuukiriza ebirooto bye byonna by'ayagala mu bulamu ate n'ekirala abantu bambi abaamukuza nabo baamusapootinganga gwe abaana bo biki by'obateekamu mu mitwe ye baamukuza bamugamba nti togambanga nti sisobola era ye yakula kyamanyi kitegeeza ekyo kyamuwanga chance okubeera ng'ageza ku buli kimu kye yalinga asazeewo okubeera ng'akola lwansonga baali bamutaddemu kiri nti togambanga nti sisobola therefore yagezesanga ebintu eby'enjawulo kuba kyamulimu mu mutwe nti nsobola so gwe omuzadde ampuliriza biki by'ogamba abaana bo obazzaamu amaanyi n'obagamba nti baana bange ku nsi kuno tewali kitasoboka oba oddawo mu kubagamba nti baana bange abaana b'abagagga omanyi kati ebintu byasigaliza kubeera nga abaana b'abagagga be babifunamu omwana tomugamba ebyo please omwana mukuze ng'omulaga nti buli kyayagala mu bulamu asobola okubeera ng'akifuna wabula olina kumulaga nti alina okuteekamu amaanyi n'obwongo okubeera nga atuukiriza ekyo kyonna kyonna kyabasazeewo okubeera ng'akola ki ng'akola omwana wo musapootinge ne bw'aba aliko obulemu asobola okukikola wabanga omukyalo ono Jane Breaker asobola okukikola n'omwana wo asobola okukikola nawe osobola okukikola nange Aisha nsobola okukikola so baganda bange kansuubire nti oyina by'oyize ate mu mboozi y'omukyalo ono Jane abankumire atakumira mpeera osobola omunoonyerezaako omukyalo ono n'olaba ku vidiyo ze ez'enjawulo n'oyongera okubeera ng'ate omwekkaanya n'engeri gy'akolamu emirimu gye ejja kwewuunyisa abankumira atakumira mpeera tusisinkana ate mu mboozi gye ngenda okubeera ng'ate nkuweereza genda kuba naye ate yeewuunyisa okamala mweraba